Lungi nnyo. Sebo ne bannyabo abali Kasuku Live sembera wano. Sharon Bamwade Bell bagamba yakomawo ennaku z'omwezi mbika mbadde ndi nga ssatu. Badde bayina mutatulye. Bamutadde mu kaseera akatuufu. Tunywesa obusebo omwenge. Tumufulumya bweru wa ggwanga. Adde waka Mama Jaden ekintu soke kikaabe. Mpola. Ekisinga obukulu kya situation gyalimu ey'obulwadde bwe era zezimu ku grounds kwe tusinzidde okubanga tuyita mu balawyers baffe okubanga beegayirira kooti eberenge mu bail tali mu mbeera ya bulamu ntuufu is asthmatic nga bwe mukiwulidde so ndowooza agenda kutwalamu kaakaseera asooka agenda abeere nga yeekebejjebwa asobole okubeera ng'atereera abere bulungi ne famire ye embeera esooka ebeere ng'emuyitamu nze ng'eyaliyo n'omusujja gusobola okujja singa obeera opapirizamu kko n'endwadde endala zayinza okuba nga yapiikinzeyo so akaseera kano priority esooka ya health obulamu bwe obunababeera buli fit asobola okubeera ng'akomawo mu public n'abeera ng'akakkalabya emirimu gy'abadde akakkalabya era gikyatambula obulungi kubeera famire ogiraba nti ekintu akakwata so wanabeera awo nnyo ng'ali fit bulungi ng'omusawo we amupasinze fit ajja kubeera akomawo abeere nga yeeyagala nga obulamu butambula nga birina okubanga butambula abula nga balawyers we boogedde nti omusajja waffe ali innocent paka nga kooti eneebeere gumusinzisizza so wano bwentwalira omukisa bambi waliwo bannaffe abali mu kantu kano abatandise dde omusalira omusango era tubawulira abamu bakola shows ne baleeta ne bu vidiyo mulabe wano we yavuma naye nga tebaleeta ate bu videos bwoli naye akola ki avuma naye kooti nga weegambye okusinzira mu balawyers the man is innocent tegunnamusingako yes at least paka kooti wena kiprovinga otherwise naye omusajja talina musango wadde tavumanga ku muntu so yeye embeera eriwo ndowooza amina taata ndowooza tujja genda kakati omukulu nongero tuwayo ku kantu wano muganda waffe etwogerera awoleddwa Beirut Shalom Kawesi abali ku celebrity track abatulaba essaawa zino tuline Frank Ntambi mbeera Shalom gyalimu essaawa zino omukulu ono yagirimu omuntu omusigira ekifaananyi nkyaliwonze Beirut gye batuwadde kanzije ku Beirut gye batuwadde omuntu omusigira ekifaananyi olunaku nga butambula okuva ku makya tubadde wano okutandikira ddala tetubadde lunaku lwangu ffe twakeddewo dda wano ssaawa 2 twali tulowooza nti bigenda kwanguwa naye mubaddemu ebiri tekiniko tulengeddeko ku bakulu ba gavumenti abakedde wano tulengeddeko ku DPP badde simulanko maaso ku maaso naye tumulengeddewoko wano simanyi bye bateesezza sagala na bigendamu nnyo naye birabika it is part of the overhaul we are seeing maybe okubeera nti nno ebiteesezo ebigonjoolebwa nga bino bisobola okubeera nga biri fair eri abatwalibwayo mu ngeri emu oba endala sagala ku preemptinga bingi nnyo bigizeeyo naye nga kooti weesazeewo okubeera ng'etuwuliriza nti omusajja waffe talina musango ekyo nkiddamu talina musango paka kooti nga emaze okisalawo era abantu bakendeeze ebigambo ebyo omwana nafuuka omwana ebyo byammwe naye okusinziira wano bye bimu ku balawyers baffe basinziddeko okusaba kooti omusajja emute one health condition ebadde nkulu nnyo era before kumukwata ya blacking out ku concert yakasuku okitegeera bamukwata alina kanula ng'agirina bulungi nawe yagenda eruzira ekiro ekyo ataki yamukwata so health wise tabadde bulungi ekyokubiriza breadwinner owa famire ye ento omukyala mulabi muwala muto omwana muto yabafunira omugaati netugamba kooti netugyegayirira bambi esinzire ku ezo n'ensonga endala okubeera nga omusajja emuleka abeere ng'awoza ng'ava bweru tetugambyeko omuno tulina kyetuwakanya kyonna abula tugamba kawoze ng'ava wabweru era ennaku z'omwezi ezituweereddwa nga 3 February embeera ebeere ng'etambula bulungi nnyo tujje tuwoze omusango ogwo bulungi nnyo balawyers baffe obalabye olabyeko nno nabatono bali bannaabo boolabye naye tulina balawyers tiimu y'abantu 17 be tulina abamu bamaze baseparating ewalala because obudde bugenze ne butugendako so tuli very very ready okubanga tuwoze omusango ogwo ayi nekirungi public naye eri mabega waffe owulira abantu bagamba naye ono asumbuwa abantu ono ddala is she clean enough katugenze mu maximum law of equity okitegeera so n'olwensonga eyo nze nsuubira tulina buli ekyetaagisa tulina abakugu mu mateeka betusinza okubeera nga naffe twekwata abagenda okuwoza omusango guno paka gye gunaggwera tulabe kooti kyeneebeera esazeewo nga yo naye nga nze ndi mumativu nnyo
ne kkooti okubeera nti ekkiriza bambi kubanga yali yamu ennaku z'omwezi nga 3 waali wala naye oluvannyuma lwa wiiki emu n'ennaku nga 2 kkooti emaze ne consideringa omusajja ambi ajja abeere ng'awoza ng'ava wabweru nga bakola n'emirimu gy'emirala kubanga egyo emisango mitono nnyo okubeera nti omuntu alina kubeera eyo gy'ava gy'akola ki mitono nnyo musango okusinziira so olunaku lwewafuluma bano bakutambuzatambuzaamu kwawo wano ne wali enteekateeka omuntu waffe ng'avuddeyo anti omuntu waffe twogedde ntugamba nti obulamu bwe tebuli bulungi okitegeera kakati ate kibeera kikontradictinga singa batulaba nga tugenze eri ate nga ebyaddala tali bulungi ebyaddala health wise so priority yaffe esookera ddala kubeera nga stabilizinga ng'abeera mulamu ekimala awo tuyinza okusinzira kubeera kutukyazina tukyaliwo tusanyuse naye kino si kyekiyinza okubeera tino kyetulina okusanyukirako ennyo wadde milestone y'amaanyi ne kati essaawa zino tulina okusooka okufa ku bulamu bwe personal doctor we wanaaba asazeewo nti kati ntambye wuuyo amusobola okubeera nga mumuzunza wano nawali then why not but era I believe nga yo tuli twolekedde okubanga tukuza amazaalibwa ga Mukama Katonda ebeera family time era nsuubira nti ajja sobola okubeera nga akikwasaganya wa bulungi ne family ye babeere nga bakuza Christmas eyo mpola mpola n'omwaka ogujja gubaberere gwa mirembe komandere hole bulungi ntambi tuli ku kooti wano omusajja wange Duncan naye waali ogamba otya Duncan gende bulungi bitambula bitya kama kkiriza bitambula bulungi weewaawo omusajja waffe bamuwadde bail kitegeeza ki ebeera wini ku side yaffe mukama mulungi eba wini ku side yaffe ngaba YouTuber omanyi wabeerawo olunaku abantu lwotunula n'ogamba naye bamusibye wakati ya divorce bwasiba omuntu divorce avumya omuntu tusoka ntuddayo mabega ntubuuza asibe ye mutuufu okusiba bumumaliriza namwe kennyini abali mu kintu ekyo nga poliisi kuba akozesa poliisi emu yeekatwe nga poliisi esiga eddamuzi muntu okesana mulaba nemuga naye ekituufu mukiraba tuli mu kwokya kati oba atuuse ne beekuba mu mutima ne balanga ekituufu olimukola ki omuntu omutuufu asiba wantu si alina obbasiba ayina ekyo nkibakubiriza abali mu bintu bino mwogereko ne poliisi yeekatwe tuleme kulowooza nti ba YouTuber bonna balina kuyita ku poliisi yeekatwe okukola ki okuba nga bakwatibwa okitegeera kati eno wini y'amaanyi eya Shalom obula kati weno wetuli tuyinza toba ne Nobert akola ki oba ne Nobert naye gyali so nze nsaba esiga eddamuzi naddala eri awo waffe Makindye ne poliisi yeekatwe mutunuulirenga nnyo omuntu aloopi muleme kutunulira muntu nti ampaddeyo ki wabula mutunulire nti omwagenda okusoma gamba tugenda kukozesa amazima nabwenkanya saawa zina amazima nabwenkanya bye muliko okitegeera so nze kyakabi era kyenda okukola Shalom oluveeyo ngenda mutwalako mu masaaji waliwo ebikazi bye nataddeeyo masaaji pala basooke bamunyigenyige basooke bamugyemu gundize komera zonna so era ebikazi nabiga biri ebikazi 17 byayo munyigenyige era mama jede ntanyiga ogana mutwala ebikazi munyigenyige waliko masaaji pala omukulu nakugamba nkamala olina omukazi honalebo yesimbiyo ono omukyana ekonga lona lyategedde byasula kati emitiyana aveno nasula emitiyana nakomawo sebo olunaku olwaleero Shalom bamuwadde bail I think it's a win on our side like YouTubers kitegeeza ki okusookera ddala ndi musanyufu nnyo mu banene be bayise nti nze omu kwabo abadde balina ensonga zino okuzanguya yanguya era ono munene bamukubanene wadde bayite kawenja ndowooza yalowooza mubiri si mubiri muki nanti era singa kuba ndi mubiri twandisooyo wa CBS mu connections mu gavumenti buno nagenda mu parliament omukubanene so tutuuseewo embeera ebadde yakazigizigi naye bwe ntuuseewo embeera gye nsanzeewo nyingidde nsanga bananogosho nebagaa kiki nga embeera si nnungi naye ne mbakkakkanya embeera nedda mu nteeko ne mbakkakkanya embeera ebadde kugamba yakwekengera nnyo naye bwe nzize nzo embeera ng'etuuse bagamba gwe twali tulinze yuyo akoze eki atuuse era otuuse ne bansaba epapula ebadde beetaaga ne mbagamba no nenkuba ku ssimu zange n'omuntu gwe nkubeera ngamba meye ensonga egenda kukola ki egenda kuggwa era ogenza okulaba fayiro batugende
eri ku poliisi essimu nenjikubayo fayiro nekola ki fayiro nejja ku speed twebaza nti amaanyi gange geeyolese tokigumiza nnyo kimala kiri kyogeddeko kibadde kati tubuulire kibadde so budde buno mubulaba bwakusiba bali mu kantu ojjagamba oli munene ensiba gyekugweko bage ayo munene wekubira essimu gwe munene okeseke naye nga byonna twebaza ekitongole ekiramuzi ne bakansozi baffe okukola omulimu ogw'ettendo ekyamazima bakansozi baffe bakoze kyamaanyi naddala kanso wange ono nze ono ye nyina ekirowoozo kyenafunye yagenda kubeera kanso wange ye nagambye kuba kukyenda emisango gyawuuza pagana naye kati sokodde wano beerawo kanso webale okukola omulimu gw'amaanyi banaye ono gwe mulaba abadde looya akulidde balooya abatuyambye okuleka nti Shalom afuluma essaawa zino ng'awebwa bbeeyo mu kaseera kano era atwegase kuba atubuulire process ebadde etya mundaawo nakyo ekituweereddwa ekitufu ffe tubimanyi bulungi nnyo okusookera ddala twebaza omulamuzi yakitwala nti kikulu n'atuwa production warrant kubanga tukimanyi nti Shalom yali wakudanga ennaku z'omwezi 3 naye wakati mu kulwana n'empapula ze tutaddemu twasaba addenga ennaku z'omwezi 23 twasaba aliya date naye omulamuzi n'akiraba nga 23 zaali zimufevalinga omulamuzi n'amukomyawo olwaleero waliwo ke mulabyemu awo akatonotono nga kooti eyimiridde basoose batujja mu kooti ekyo kibadde nti production warrant ono odale owa kooti omusirikale wa kooti file production warrant teyagisavinga ku poliisi kati abasirikale babadde balowooza file eddanga 3 baleese file zibaali bamanyi nti za leero kaakati tukoze ekisoboka ne tudduka ekatwe ne tusavinga production warrant eyo file ne bagireeta tutaddemu okusaba kwaffe era tuyimiridde ku nnyingo nti omusibe ono Shalom akyalina eddembe lye eryokumuteebereza nti tanazza musango is presumed to be innocent ekyokubiri ayina famire ekyokusatu omulamuzi tumulaze nti emirimu gya Shalom gyakolera eggwanga mingi nnyo okubeera mukomera eggwanga liba terimufunamu eggwanga limufunamu nnyo ng'ali eno wabweru ne data gwagula ku mirimu gye gyakola gavumenti agiwa omusolo almost buli lunaku so eggwanga lifiirwa nnyo Shalom okubeera mukomera okusinga ng'ali bweru tukomawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokubiri kaakati awo okuwulira omusawe kujja otandika twagala oyo eyawaabidde Shalom ajje tumwokya ebibuuzo tatya kooti kitegeeza nti eyawaaba talabiseeko kino kitegeeza eyawaaba waali lwakuba bannayuganda baba balowooza eyateekayo omusango eyawaaba guno omusango guli criminal eyawaaba ye state era state wagamba nti ngujjayo tegulina bujulizi agujjayo oli aba mujulizi kyova olaba ngambye omujulizi oyo balimuleeta twagala tumwokye bulungi ebibuuzo era tumwetegekedde atubuulire ensonga lwaki yasiba ono yawaabira ono atubuulire omusango omutuufu kubanga omusango gwe bamusaako gwa hate speech tujja kinyonnyola kooti kiki ekitegeeza atunyonnyola ebigambo ebyo byennyini yabyogererawa era yasinziira ku ki you understand byebyo kati twebaza bonna abamubeereddewo Shalom twebaza famire ye twebaza mwe bakola naye mubaddewo nnyo okuviira ddala ku ntandikwa wakaabako n'amaziga so ogwo mutima mulungi nnyo gulago bwaki obwa Sseruganda kanso nange bwe nayisaamu omuntu egaali ogenda kumbeererawo for the start abantu abandaba ebiseera ebisinga kakati baleese abaana ba Nuupu wano 8 oluva wano ngenda mu kooti babali iffe tuli balooya eno tiimu yonna okuva wali mukulu sembirako wano lwakuba simanyi batya amawulire abantu bano yes abakulu bano ono si mupya mu maaso gange omukulu taata eno na tiimu yonna yaffe yes kati ffe katuze misango aneda temuza misango naye waba waliwo okunyigiriza kwonna ffe weetuli kubanga tuli balooya ab'abantu abanyigirizibwa era tugenda kuŋŋaanya fayiro zonna oyo complainant ze baamusaako kuba naye waliwo abaamuwaabira naye fayiro ezo bazituddeko tugenda zikuŋŋaanya tuzikole kye tuyita private prosecution kitegeeza kyekyo private prosecution kitegeeza bano abawaabi ba gavumenti oba tebalabanga bujulizi nti omuntu oyo naye azze avuma abantu ffe tujja kwekolamu omulimu nga balooya tusabe kooti etukkirize
ffe tuteekeyo okuwaaba okwo nga tuwaabira oli fayiro ezo ffe tuze prosecutingire. Yes omukulu bitambudde bitya? Tebibadde bibi nga woolabye kooti omulamuzi abadde wakisa n'atukkiriza omuntu waffe n'amuta ku nsonga ezo ezoogeddwa Aruna okuggyako ng'olina ekyenjawulo ky'oyagala nnyongereko naye ndowooza byebyo nga bwe mubirabye byebyo ateereddwa tujja kudda mu gwakubiri era ffe tuli redde okuwulira omusango. Eno ttiimu y'amaanyi. Omulamuzi abadde feya mu judgment. Omulamuzi abadde feya nnyo kuba ekisinga obukulu atuwadde na nani cash. Owulidde olwaleero obutaliiwo abakumugamba nti leeta ssente olwaleero kati osanga tuli mu dduka okitegedde naye zandibadde zirabise osanga zanditaataganyizaamu abantu naye abadde mulungi nnyo ate neera ne tumwebaza okubanga mu mbeera eno ey'ennaku zino enkulu yabadde flexible nakkiriza omuntu oyo akole ki aleetebwe. Abalamuzi katujja kwesanga kooti ezimu leero tebakoze ate nga kitegerekeka tuli mu nnaku nki naye yakkiriza nakkiriza jawulire fayiro yaffe era agiwulidde era n'ekirala mpozi era omulamuzi oyo kye tumwebazaako nti bamukubye transfer wano agenda avaawo naye olaba nti asobodde era okugamba nti akampulirize fayiro zange zino ezikyakola ki ŋŋende ng'ezo zikoze ki so ndowooza tumwebaza olw'ekyo. Yesebo bitambudde bitya mukama wange wedda tulina wano bitambudde bitya? Aweero nga nabanyonyodde ku makya amanya nze Sserwajja Shofa Sajja Nsolo twabanyonyodde ekintu kye tuliko kyamateeka ekintu kye tuvaako constitution ekyogerako nti it's a constitutional what? It's a constitutional right nti buli muntu ayina eddembe okubeera ng'akola ki aweebwa beero. Twebaza omulamuzi okusinza ku nsala gy'awaddeyo ffe twagenze before him ne tumunyonyola ensonga zaffe omulamuzi n'azitunulamu agenza olaba zikolifayinga era kyova asinzireko n'agamba Shalom katumute kuza ayina eddembe lye ssemateeka yeerimuwa sifa abaleeteekawo muki naye liva muki mu ssemateeka. So basically bwentyo oyinza okunnyonnyola nange ndi musanyufu okubeera nga omanyi ffe twasalawo kubeera nga tulwanirira omuntu wa wansi nti era nze nsiiba nkigamba nnyo abantu bange whenever you get a challenge weofunamu obuzibu bwonna mbeera ng'otuukira tulabe engeri gye tuyinza okuya lwaki eddembe yo balikuggyako ng'ate ssemateeka yalikuwa eddembe olina eddembe ekitegeezo olina okubanga okozesa eddembe lyo kozlyatuweebwa ssemateeka. So basically embeera bwetyo bweri kali mugana ensonga ozulidde bulungi okuva we twatandikidde n'okutuuka mu kaseera kano we twogerera mu kaseera kano musajja waffe Shalom Kaweesa aweereddwa bail era tetulinde ebinaaba bizzeeko awo era ttiimu yo ebaddewo era nga walaba ekiri ku kooti wano namungi w'omuntu abaddewo okulabika nti avugiriza Shalom Kaweesa ne bw'otunulira sayidi eno bw'otunulira sayidi eri bonna nga bakwatiridde because of Shalom Kaweesa mu mbeera eyo. So twebaza ttiimu nagitambule nayo bannamawulire bablogers bayoutuber bonna batiktokers bonna abadde mu mbeera eno okulabika nti tupushinga tutuuka mu kaseera kano ke tulimu mu mbeera eno yonna. Weewaawo kankwagalize akaseera akalungi nja kuba ate nkuma mu maaso eyo nga nkubuulira ebinaaba bizzeeko awo mu maaso nga tungedde okunoonyereza nakyo ekiddako. Nze Devotion Matoveera bulungi mweraba.